Ssentebe w'ekibiina kya NRM mu disitulikiti y'e Mukono, Hajji Twahiri Ssebagala, alaze ng'ekibiina kino bwe kigenda kikendera obuwagizi mu kitundu ky'e Mukono olw'ekibba ttaka ekikutte akati mu kitundu kino, era ng'ono agamba kigenda kubeera kizibu nnyo ekibiina kino okuddamu okuwangula akalulu okuggyako nga abanene n'abo abayigganya abantu ku ttaka nga bakivuddeko. Wano mu Buganda ekintu ekitukyayisiza ttaka. Ekigambo ky'ettaka nakyo kikutte wansi ne waggulu. Teriyo gavumenti oba Pulezidenti Museveni olutalo lwe yali alwanirira omulema. Naye wano abantu batugamba nti ekigambo ky'ettaka lukwe lwa Pulezidenti Museveni Abaganda bafuuke emmomboze mu nsi yaabwe. Ekintu kye batera okuŋŋamba. Naye nga tekikubikikawo kukyogera. Naye kati kugambe ekisango kye kimugamba naye muko kimukole ki? Nti edda nedda abantu babeeranga n'amataka, ettaka ne libeera lyono naye ng'aliko abantu be. Naye bwe bagenda okulaba nti gavumenti yagamba nti lusuulu 10,000, 15,000 abantu ne batandika okusalawo okutunda amaki. Naye ono bw'ajja okugula ettaka asangako abantu nga 300. Abantu abo 300 tayagala kumanya baganze naguzeewo mwenna mukole eki. N'olaba abantu abalinako ebibanja abakadde nnyo nga bagobaganyizibwa. Olwaleero bagobaganya omuntu ali e Masaka oba ali eruweru wadde ng'oli ku Mukono wano, kikukwatako mu mutima n'owulira nga nayo kikukola ki kikuluma. N'olwekyo tetukyalina bwogerero lwa ttaka. Ssebagala agamba ekibiina kino kyalina amaanyi mu bizinga by'ekkoome, wabula mu kaseera kano NRM kizibu nnyo okuwangula y'akalulu nga n'owamu abeesimbyewo bafuna akalulu kamu olw'amagye okutulugunya abavubi ku nnyanja. Ebizibu ebiri mu Mukono nga JP bw'akugambye, ekkoome ng'ennyanja ebizinga eyo yaliwa NRM naye kati ekyaliwa NRM olw'abantu abaliyo okunyigirizibwa abaliyo. Buli mukulu yenna azze tumutegeeza batunaba twagala okutereeza kubanga disitulikiti zonna eziri mu Central Region zonna zeetoolodde ennyanja zigona ku nnyanja, naye abantu baffe tebasomye bakozi bino bwe biti obuddukiro bwalinga nnyanja ne bagenda ne bavuba ne bafuna ssente zaabwe. Naye olwaleero omulimu ogwo gwabaggyibwako. Walingawo abakyala abalima emmere yaabwe abo ne bagitwala nayo ne bagitunda. Bwe twaliyo ebizibu bye twagamba ffe twagamba nga twagamba omuntu bulira ebizibu byabwe. Bwe twaliyo abantu abo ne batugamba nti ffe twalimanga ne tutwala emmere yaffe eri ne tugitunda kubanga abantu bali bakolanga ki. Naye n'ebibira byonna ebiriwo baabitwala ate ffe ng'abantu bwe babisangamu tebaatuwako ka pasente gikonna. N'olwekyo Ssebagala alangidde abanene e Kampala abakulira ekibiina kya NRM okubawa obusente obutine nnyo obutasobola kubayambako okuddukanya mirimu gy'ekibiina mu disitulikiti y'e Mukono. Ebintu bino bwe tutuuka mu kiseera kiri ekyokunoonya bakuyikitingawo oluusi nnyingi, naye olwaleero kaka ekyo ne kifuuka ekizibu. N'ojja n'osanga abantu abadde mu ofiisi bakoze zi puroguramu nga tewali asobola kubalaba. Kati olwaleero ofiisi zaffe eziri NRM ojja kuzisanga nga buli muntu alina engeri gy'azogereramu, naye bw'obuuza ssente zajja Mukono okunoonya akalulu ka pulezidenti fukatuwa miliyoni 5 naye twatambula ebiruka gyonna 97 ina ebiruka 97 nga Mukono disitulikiti ne ono ye muwanika yatuuka n'aŋŋamba kati ssente zino entala ezijja ogenda okulaba nga zizze z'abakansala z'abano nga omuwanika ono bamuteekereko emitwalo 10 naye nga ssente zagenda okugabira abantu miliyoni 2 ez'abavubuka miliyoni 5.8 bamuteereddeko emitwalo 10 n'agamba bwenkola ensobi kati kyo ngenda kukikola ki ngenda kukirowooza. N'olwekyo structure zino waliwo engeri gye bagenze ne bazinafuya nnyo mu nnoonya y'akalulu, ate ab'opposition ne bakiteekawo mangu nti abo balina bisawo bya ssente. N'olwekyo ffe tusanze obuzibu, naye kyenjagala so omutulunzeire omanye nti kino ekibuga oba Mukono disitulikiti ya NRM okujjako kana akatundu k'ekibuga. Mukono Central wano wooli ne Goma division
nti olwokuba waliwo namboozi ate ffe tetweteekateeka bulungi kimala ng'ab'enyaale tetweteekateeka bulungi kimala kubanga ffe abali wano ffenna tuli ba NRM. Balala abakulembeze ba NRM okuva mu disitulikiti ng'ey'Ebuyikwe ne Kayunga balaze ebizibu ebiri mu kitundu ebyo nga bino biviiriddeko abantu okukyawa ekibiina kya NRM. Ketuba ketugayali obwavu bungi mu bantu, obwavu buba bungi mukkiriza abantu bana mu banka okutwala endagamuntu zaabwe n'amuwa emitwalo 10. Abantu bakenenudde mugenda kubasanga nga beeryakuta lwakuwaayo ndagamuntu ne bamuwa emitwalo 5 aleete 8. Ekintu ekyo kya bulabe nnyo. Neiba wange abaana bamaze paka ssaawa 9 tebannali ageze kunoonya 10. Yasanze ebidomola by'amazzi babitunzi musukulaamu ne bafuna ekyokulya adduka okugenda obbino nayo nga babisaze musukulaamu. Eyo yonna mbeera yaki yabo. Mukama nga kasembayo tuli mu gavumenti gye tweyagaliramu era naawe ogambye ya mirembe nange njiraba wadde ndi mwavu naye ssebo ebbasale zino yunivesity abantu bano balina abaana batutudde mu bifuba. Basale eza university tuganyirwemu bemuziwa abaana b'emakerere mu opposition ne babeereyo ne batuwangula enkya n'eggulu. Nze njagala basale bano bayinza okuba bali bulungi. Nze bwomba basale oba ompadde eddobo oba ompadde ekyannyanja abaana bange basomeko neyagalireko mu gavumenti gyempagira. Private public land nosanga omuntu omu ng'atutte ebyalo 8 nga bituddeko abantu wansi nga tatasudde wadde n'ekyekikumi nti ttaka yaliguze just kuvayo ku adressinga bintu ebyo ebiruma abantu ng'eggwanga ligenda mu maaso. Abantu bagenda kulonda mu mboozi nga tobawadde sente. Ebizibu ebimu bye tulina ansa ziri mu ffe nti abantu abali ekkombe amagye ge mwasindika gabakubye emiggo ne gava mu kulwanyisa envuba embi ne gatandika okusubula ebyennyanja ne gatwala ne bakazi baabwe. Ojjayo okukwoyo omuntu omu n'omutwala mu kanyuga ekabaale n'abeereyo n'oleetayo omuntu omulala amanyi ennaku y'abantu. Ojja kulaba abantu balonde NRM teryagenda kulonda opposition. Asante sana. Bwe buzibu bw'abannakigwanyizi kubanga kayongezo byayo bisibwa mu mataka. Amataka gavumenti yaffe ekyalemereddwa okuteekawo enkola ennambulukufu erambika ow'ekibanja n'ow'ettaka. N'ensimbi ezo ezoogerwako nti gye ziri mu kitavu ky'ebyettaka nazo tezimanyikiddwako wena ziyita kubanga abantu balaajana abantu batwalako ebyabwe enkya n'emisana nga teri ayamba. So twetaaga ebintu byonna biddemu okutunulwamu. Wabula ye abadde aze mu kitundu kino promotinga projekiti ya Muhoozi abasabye okulaba nga balwanyisa abo abagezaako okunoona ekitiibwa kya NRM. Kati waliwo endwala endala 3. COVID yajja wano ne tawane waliwo COVID endala tonabakulaba eyo bayita impunity, arrogance and corruption. Ebintu impunity kusanga omuntu ng'ali awo ku luguudo avugira one side akuba abantu akuba Bannayuganda akanga abakyala bagenda mu ddwaliro bagenda kuzaala nti lwakuba alina emmotoka y'amaanyi. Emmotoka ezirina kuba nga zigwebwakuba tuzimanyi. Waliwo omulala wa public service bamuwandika office kyokka ogenda kumulaba tomulawo agamba leero is on appointment. Oyagala kulaba ekyapa kyo Ministry of Lands, oyagala kugenda Ministry of Water kulaba mitayo lwaki bakisazeeko. Bakubuuza kuva ku gateman mpaka ku secretary mpaka ku boss oli ku appointment. Bw'ofuna otya omuntu afudde eri Kayunga mbeera ntya ku appointment nekyamaani wa movement Nzeire oba Mr. Ssebagala. Esimu ye njigjawa ye mufuna ntya katata olundi gumu n'atabuka n'agamba get out of my office. Eyo office yo eno public office ogamba get out of my office from office yange. Eyo office yo eno office yaffe ya public y'abantu. So wetukwatagana ntwala n'abantu abo era nimwejja kubeera bulungi nga terina kisubu. Ono abalaze
kikyalizibu nnyo okulwanyisa ekibba ttaka okuggwawo mu Buganda. N'abasaba okulaba nga bo bafuba okwagalisa abantu ekibiina kya NRM